iyo 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 ibawulira iyo 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 amba nambozewe nabe mukono nambi mwebale muri mamayo owe mukono nawe webale iyo iyo amba iyo 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 haliye tagero owe dokolo afoyo matye iyo 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 people power our power zine nyimba tuziyimba kubanga twagala tukomyewo the fighting spirit wadde ffe tukozesa mundu naye tuli basirikale abalwanirira eddembe lyaffe so njagala muziyimbe nga mukomyawo emyoyo z'abakadde baffe abalwanirira ensi eno kubanga tuzeeyo ku roundabout yemu. Kati bwe mbabuuza adui nani, namudamu adui Bosco mwenyewe. Jaga muimbe n'obwo obusirikale obwetolodde wano butuulize. Adui nani? Adui Bosco mwenyewe. 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 People power. Our power. People power. NUPD everywhere. And everywhere. NUPD. Please take your seats, ladies and gentlemen. Nga bumanyi abalabi b'amazima baagala nnyo okutambuza obulimba. Omuzungu yagamba a lie can make its way half around the world before the truth even has chance to put on shoes. So thank you very much for the clarification. Webale bantu kubaza mitima na kutukiikirira bulungi ssebo. Njagala n'okwaniriza era okwebaza Madam Teacher Honorable Namboze. Sijja kwebaza olw'okulembera ttiimu egudde mukono n'etukyalira amakyaga leero ekyo bakikwebaza dda. Nja kwebaza olw'okutangaaza ku ki kye tuyimirirako. Webale nnyo webalire ddala. Waitu abadde mutuufu akyogeddeko ffenna abasinga bali myaka gyange n'okukka wansi twakuwulirizanga nnyo ne bakulembeze bannaffe abalala abali mu lubuulo. Twabawulirizanga nnyo, mwatugula nnyo amatu, mwatugula nnyo amaaso, mwayitamu bingi ku lw'abantu ba bulijjo. So tubeenyumirizaamu era tuli basiimu, tweyagala nnyo okuba nti twafuna omukisa ate okukolako naawe. Ate weebale n'obukkakkamu ne humility. Ebiseera bingi ku lw'amagezi go n'obumanyirivu tulabanga ate gwe yali alina otukulembera. Naye bw'oba ng'obukkakkamu bwo bwakkiriza n'amaanyi amapya n'ebirowoozo ebipya bikulembere, weebale nnyo okutuwa kyakulabirako. Ekyo kyokulabirako nakyo kye tujja okuwa basebo ne bannyabo nga Honorable Namboze kyayogeddeko kituufu. People power tekitegeeza nze Kyagulanyi, ate tekitegeeza mukulembeze yenna ali eyo, kitegeeza gwe naddala gwe omuntu asookerwako. It is people power, amaanyi g'abantu. Mwe omulamwa gwaffe kwe kukwata obuyinza, si kubujja bujja kwabo abalina emmundu, si kubujja bujja kwabo abali mu zi ofiisi, nene kwabo abambadde amasuuti bamanye nti bakozi bammwe. Tokkiriza tayi gye nyambadde kulowoozesa nti nze boosi wo, gwe boosi wange kubanga gwe wannonda. Okubeera boosi w'omuntu oba mukama w'omuntu tekitegeeza muyisa mu maaso oba kumutyoboola. Bannaffe abamu bakitwala nti mmwe okubeera nti mmwe baboosi oba mmwe bakama ababakulembeza ababakulembera. Abamu ne mukyonoona ne mubatyoboola ne mubayisaamu amaaso. Ne n'omuntu akola omulimu ng'agukola ku lulwo, in fact olina omuwa nnyo ekitiibwa. So ffe tuli bakozi bammwe.
kyetubasaba kutwagala, kutwesiga na kutuwa kitiibwa, si kututya, si kutya abakulembeze bammwe kubanga mmwe mulina obuyinza. So that is people power. Ekyo kyetuyimirirako. Weebale nnyo nnyabo kukitangaza bulungi nnyo. Otukoze nno na bulungi n'okutangaza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka, kubanga ebiseera bingi naddala abakulembeze tubeera pushed mu koona okusirika, ate nga buli omu kimukwatako. Tumanyi bulungi basebo ne banyabo naddala mmwe abava wano mu Buganda ti beene embeera y'obulamu bwe tebadde nnungi okumala akabanga, era kyetumanyiko nti ajjanjabwa. Njagala obasaba tusabire Kabaka waffe, eddiini yonna, oba oli Mukatuliki oba oli Musiraamu, n'ebyoto mu bikume, tusabire Kabaka waffe. Manyi nti mu ensonga eno eri sensitive, kubanga waliwo n'abagezaako ate ekibuni ng'agamba nti aggwe tolina buyinza boogera ku nsonga zikwata ku Ssaabasajja Kabaka waffe ffenna agamba. So njagala nnyo okubazaamu amaanyi, temulekerawo kufaayo ku nsonga z'abeeni, temulekerawo kukwatibwako. Naye ne bwe muba mwogera, naddala ababeera ku social media, mwogere mu ngeri ebaweesa ekitiibwa, mu ngeri etuweesa ekitiibwa ng'eggwanga, kuba ensi yonna yonna etunudde bano bahandulinga batya ensonga eno. Mwewala olulimi oluvoola, mwewala olulimi olukkakkanya, naye temukkiriza muntu yenna basirisa. Byali bigambo bya Ssaabasajja byagamba weegenderezanga nnyo oli agezaako okugamba ti ate yafe nnyo ku nsonga za Buganda okusinga abalala abamu baba batume. So mufeeyo mwenna era mukitwale nga kyammwe, obuvunaanyizibwa mubutwale mwenna, naye nga mukikola mu ngeri ebaweesa ekitiibwa n'engeri enaweesa beene ekitiibwa. Kati nange nkibagamba bulijjo, temugezaako ku isolatinga kugamba abantu abaneetolodde nti oyo si mutuufu, n'ono si mutuufu. Abantu bwe batyo baba bagenderera ku isolatinga, bakugyeko omuntu yenna yandikulumiddwa oba omuntu yenna gwokolagana nabe, naye nga eventually target ebeera ggwe. So omuntu yenna agezaako okukyaya Kabakawo oba okudisa associating agambe nti gwe tosaanidde kumulumirwa oba kumwagala, aba agezaako mwisolatinga. Beene tumulage nti tumwagala, tumulage nti tumulumirirwa, naye nga tukikola mu ngeri ey'obukkakkamu, mu ngeri ey'abantu abakuzibwa. Olwaleero njagadde kwogera, I'll start with Uganda since I'm addressing largely people from Mukono. Ate njagadde nnyo nedde nsitategere bye njogera, kyobola njogedde mu Luganda. Sigamba nti Oluzungu talutegera, ayogera nnyo Olufalansa n'Oluspanish, naye kanjogere mu Luganda okusooka. Olunaku lwaleero nja kwogera ku nsonga nga 3 oba 4. Ensonga esooka, mwena mulabye ababadde ku social media nti ekitebe kyaffe ekikadde kati kyetwakyusa kifuule essomero ly'obukulembeze kirumbiddwa olunaku lwaleero. Abamilitale, aba SFC, abapoliisi n'abalala tetumanyi kyewadde bagala bazze ne bamenya bumenya, ne bayingira ne batwala bye batutte, era bwe tuva wano twagala genda kumanya kiki kye batutte, ne bategeezeza nti n'abantu baffe abamu babakutte. Ekintu kye kimu kibadde ewa Honorable David Nyeko ne walala, si kwe kusoose, ebyo tubeera tubisuubira buli lunaku, ne wano bayinza okujja. Naye ekyo njagadde bannange kyongere bagumya, bagoba gulina. Bwe muliraba nga gavumenti ya Nakyemalira Museveni tekyatutulugunya, mumanya bali comfortable. Ne buli omulaba nga bali ku bunkenke nga bakola buli kikolobero ekibaswaza nga bamenya amateeka nga batutulugunya, mumanya tubatuusiza ku kisenge, awo mulina okwongereramu omulirawo. So saawa zino bakimanyi bulungi nnyo. First of all, entebe Museveni tagituddemu asitamyemu ositame, kubanga siye. Naye ate era naye akimanyi nti byasiba bikutuka mu buli mbeera. So mubeere bagumu, ebyo byebakola byongera kulaga onafu waabwe.
njagala okusaasira abaganda baffe abasuubuzi okwetolola eggwanga. Emisolo gye babateekako egitalina makulu, naye era nga bwe twabagamba omulundi guli nga mulowooza nti Museveni ansa. Lwaki olowooza nti omuntu aleese ekizibu ate gy'olina okuddukira akigyewo? Mwamulabye era mwamuwulidde bye yabagambye Kololo. Museveni mulabe wammwe, kasooba ng'oli Munnayuganda ng'osobola okugaggawala kuba tayagala abagagga. Abagagga baba tebalagirwa, abagagga baba tebakyasobola mufukaanirira nti tuweeyo omutwalo tuweeyo emitwalo 2. Bwe munaagaggawala ajja kuba tekyasobola kugula kalulu kammwe. Yensonga lwaki abasa mu mbeera eno. Twabagamba era tuddamu nekibagamba nti solution yakujjako Museveni. So abasuubuzi tusaba namwe mutwegatteko newankubadde tumanyi nti mulimu okutya. Naye era njagala otwala omukisa guno okunga Bannayuganda mwenna mwegatte ku basuubuzi n'abasaba bwe balaleeta okwekalakaasa kwabwe nabo mubeegatteko. Museveni awulira kwekalakaasa. Bwe tunaabagira abo abantu mu mbeera zaabwe n'emirimu gyabwe, olunaku lugenda kukya ffenna Bannayuganda nga buli omu akooye. Kakasa abasomesa muli bakoowu, abasirikale batugamba bulijjo bakoowu, abalwadde njogere ku basomesa, abasawo nabo bakoowu, abasuubuzi bakoowu, buli omu mukoowu. Lwaki tetukwatagana omulundi gumu ne tukola kye tulina okukola? Njagala obbasaba mutwegatteko, ne bwe mutajja mu lwatu mujje magezi tukwatagane, tukonekitinga olujegere lwaffe okwetolola eggwanga lyonna lyonna, tukeere omulundi gumu tusikewo akakeeka Museveni akube ngoona ku ttaka, ekyo nakyo kiggwe. That is the solution. Ebisingako ebyo Secretary General waffe abibategeezezza. Twagala okubakuŋŋaana ddala abakulembeze mu gaidinge abantu baffe okwetolola eggwanga lyonna, baregisteringe bafune kaadi zaffe nga bamemba baffe. Yes, kaadi tesobola bamala kuba muli bangi nnyo. Abazifunye muzifune, abatana bazifuna, naffe tuli mu nteekateeka eprintinga endala. Bino byonna tubikola bassebo ne bannyabo naddala mu abakulembeze, kubanga tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. Ab'emukono nakyogerako gye buvuddeko, iffe tetuli kibiina kya byabufuzi, wabula tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. We are not a political party, we have a political party. Tuli maanyi g'abantu, tuli people power. Kuba muffe ojja kusangamu atabirinako naye nga yayagala nkyukakyuka. Ojja kusangamu n'abaabikoowa naye nga baagala nkyukakyuka. Ago ge maanyi g'abantu. Ojja kusangamu n'abasirikale nga tebakkirizibwa kubirongingga ku kibiina kya byabufuzi kyonna kubanga ba civil servants, naye nga bali ku maanyi g'abantu. So ekibiina ky'ebyobufuzi kye tulina tuki-strengthening. Let us strengthen the political party that we have and make it a worthwhile replacement for this dictatorship. Tetuli opposition, tuli option, kubanga twawangula. Tulinda bulinzi kiseera nakyemalira aveeko, naye dictator ne bw'anaavaako era tujjagenda mu kulonda. Buli bukulembeze bulina okulondebwa abantu, kuba amaanyi g'abantu ago galina kubeera exercised by the people. Si kujja buzikuba kerere tujja ddi kubanga tugoba dictator. Naye bwe tunaaba tumaze okutereeza Uganda tulina okuwa omukisa democracy kitegeeza genda mu bantu ne bakuwa obukulembeze obwo. They can only do that nga bayita mu kulonda. So tubeere organized, mubeere organize abakulembeze, ate namwe abagala okwesimbawo temujja mwesimbewo. Singa sensowolayo temwanditegedde nti nsobola n'okukola bye nsobola okukola n'abalala. So be confident, we are competitive. There is no ring fencing. Tewali kifo nti kino ekifo kya muntu ono nga n'ekya president bwe kiri ono mu NUP, tewali kifo nti kya muntu ono. Nkiddamu ebifo byonna biri competitive nga n'ekya president kw'okitadde. So don't shy away from competing. Kwesimbewo bakuwangule mu buntu bulamu oba owangule mu buntu bulamu. That is what we believe in. Nobody is above the other. We are all equal before and under the law. In fact, I like it when I see new people challenging. That means we are growing. That means we are inspiring new ones. So mwesoboleyo, mwesimbewo. Ekisinga mbeera serious
ebyo bye mutwitinga ebyo mupostinga ku Facebook ne bakola ebikolobero n'obiteekayo ffe byetukuŋŋaanya nga tuwa abali tubagamba mulaba. So oyinza okubeera eyo nansikombi w'emukono oba nankyawe nakifuma naye nga simanyi nyogedde kale olabe lwenkuteeri. So oyinza okubeera oli eyo nga akavidiyo kokutte nga batulugunya omuntu n'okateekayo kubanga Kyagulanyi agamba olabise, naye ako kavidiyo kayinza okuba kekagobesezaamu ng'oba kekagenda okusibisa Museveni. So temulekerawo baganda bange, whatever you do it. Buli kyosobola okukola mu butono bwekikole, kubanga ebyo ebikolwa ebitonotono byebigatta ne bikola olusozi olw'amaanyi. So temukoowa baganda bange, temulekerawo. Njagala okwogera ku baganda baffe abali makomera. Nenalo lwabadde lunaku lwa bamaama, nedowooza nnyo ku Olivia Lutaaya. Maama ate maama omuto obwana obuto amaze emyaka kati 4 mu kkomera, talina musango. Bamukwata kubanga alina t-shirt eriko ekifaananyi kya Kyagulanyi, kubanga ayambadde enkofiira ng'eyo, ne bamussa mu kkomera nga bagezaako okuteeka akatengo mumwe babatiise tituddangamu noyimirira ku mazima, tuddangamu n'owakanyanda kyemalira. Njagala obebaza abatakoye naye n'okubasaba nti temulekeraawo kunsitula amaloboozi g'abaganda baffe bano abali mu makomera. Bangi nnyo be basiba. Masaba Faustin mumumanyi, Hussein Mumbya mumumanyi, babatwala mu CMI, babatulugunyiza, babakubye, babamenya obukongovule, kati babasibira eyo obugungu mu bulikwe. Njagala okubasaba temulekerawo badimandinga, basaba ye bawamba muwambi, bamuwamba 17 omwezi ogwaggwa, naye ne bamugamba nti yayokya edduuka nga 18 olwedde mukwata. Mu ngeri emu omusango gumu gwe bassa kuba eri mutwe ne Banubian babakwata nga 3 Novemba, naye ate ne bagamba omusango baguzza nga bali mu kkomera. Naye okusingira ddala bwe tulina abantu b'emukono, njagala okwongera okusitula eddoboozi erya Kanata Muhammad ne Sempija Jude. Abaana abo bawambibwa, babuzibwawo paka olunaku lwaleero tewali amanyi gye bali. Tumanyi bulungi nnyo ti olunaku lujja kukya, yonna gye bali oba balamu oba bafu tujja bajjayo. Bali babalamu tujja bagwa mu kifuba tubagambe tetwakowa mwebale namwe okusigala nga muli balamu. Bwe bali babafu tujja baziika mu kitiibwa, naye tebagenda kwerabirwa ate balina okufuna obwenkanya ng'ensi eno ekyaliwo. Museveni ajja bisasulira ne banne kuba tubamanyi abaabawamba, tumanyi abaabawamba, tumanyi abamu Kibule abawamba, abalala Damulira yabawamba n'abalala. Naye twongera okubasabira era tetugenda kulekeraawo kwogerako. Mwenna abapya abatwegasseeko tubaniriza bannange, iffe bamu bye mwawulira mu 2017 bye twayogera kiseera ekyo byetwogera kati era byetugenda okwogera paka nga tugobye Museveni. Ate bwe tunaamala omugoba tulekeraawo byogera tutandike bikola. So tubaniriza basebo ne bannyabo ne bannamwe mbapoloote bamanye amazima, bamanye ti Museveni talina gy'abatwala. Enswera ensiru yegoberera omulambo paka Montana. So Museveni talina gy'agenda batwala. Mwimirire ku kituufu, mwimirire ne bannayuganda. Njagala okwaniriza n'okusindika message eri bannaffe bangi nnyo n'abalala, kuba mumanyi nti waliwo abakulembeze bangi bakansalazi n'abalala abajja ne twinira n'ababantu ne babalonda n'olwamala ne beefulira abantu. Abamu beefulira abantu naye bagenda okulaba ng'amaanyi g'abantu ge gasinga. Era abamu batutuukirire abalala batuukirire bakulembeze bannange nga baagala okomawo. Tubaanyiriza naye ate bwe tuba okomawo ku mulundi guno, yes ffe emiryango gyaffe giba migule, naye bw'okomawo ku mulundi guno okomawo nga memba owa bulijjo, tokomawo na mayinja ge wagenda nago kubanga mayinja oba wageeyambula.
Bwemba kuwadde example ya Bakatoliki bw'oba wagenda oli bishop okomawo ng'omukatoliki owa bulijjo in fact oyongera n'okwatula twongera tukusomesa ne katekisimu bupya. Era namwe njagala okwasaba omuntu yenna bw'aba aseeredde mumuwerokaminge akomewo naye bw'aba akomyewo alina okwatula bupya. Waliwo omu ku bakulembeze bannaffe mubaka yevuddeko yali yaseerera nga yatagala naye yasinkanye neyeetona ensonga ze netumugamba ffe tuli opendwa kuba te bwe yazze okwogera gimuni yayogedde bira naye kyotuja kiraba esemberayo ddala mwenna gye muli mu ggwanga twabasuubira okubatuukako era tujja batuukako tujja bategeeza ku isingako kutuwa yaffe nkwanira ddala era mukama wange ffe twajja nnyo abantu b'emukono bano nange bagamba nti we walibanga osigazza abawagizi nga bava mu kitundu kimu bagenda kubeera b'emukono. Abantu abalinga nze omutabani abadde wano nanjogerako ebigambo ebyekisa naye tetulina okukola abalinga nze tuvunaanyizibwa okubeera ba transitional agents, okubeera olutindo wakati wa generation egenda kati okumaliriza omulimu gwe twatandika ate naffe. Era ogwo omulimu tuli beetegefu okugukola. Nange nsanyuka nnyo okulaba ng'abantu ababeeranga nga baana bato nga bavubuka nga bawuliriza nga twogera kakati bakutte omumuli bakulembedde. Lumu nabadde njogera wano eri abantu abajja wano okusoma mu akademi ne mbagamba nti kyeneewuunya ku Kyagulanyi alinga nga mudduka lire n'akulaba ng'oleeta akati naye ng'olinga akeerewa n'addukako emabega fuuti 10 n'okunonaku n'omukwasa akati ate n'ayiriba n'adduka 10 ekikye ng'addukiddeko ne fuuti z'emmeka 10. So bwe tunonako akati twakakukwasa n'ekyo tekigaana kubeera nga tubeerawo buli kaseera kubanga lire eno ya 10 bodduka 10 n'owaayo akati munona akatwala mu maaso naye ng'ekigendererwa tetwerabira twasituka kukyusa ggwanga lyaffe okulijja ku musajja eyajja agamba nti aleese fundamental change ate ye yennyini n'amaliriza ng'agamba tikati no change. Ekintu ekyokubiri njagala kino kibuulira bantu Baganda ffe tuvudde East Buganda ye Mukono, Buyikwe, Kayunga ne Bugerere. Wano waliwo omusajja Benikito Kiwanuka najja ng'aleese ebyobufuzi ebitwala maaso eggwanga. Abantu abamusika amatu akamunyogonyogera n'abamuwayirizanga nti avumye Kabaka bava wano Buganda. Bwe yamala okgenda ate bamukaabira nnyo buli muntu akaabira ani be. Ne wabaawo abantu wano ne bagenda mu nsiko. Abantu Abaganda nga kuliko Kayiira omusajja n'akwata emundu n'akuba emundu n'obuzira era abamusika amatu ne bamunyonyogera ne bamulemesa omulimu baali wano Buganda. Ate Kayiira bwe yamala ovaawo ate kati ne bakaabira ani Kayiira. Mujjukira Muzeyise Mwogerere bwe yakola omukago ne basasiriya ogwalo nga Museveni tannamera n'amannyo okusimba birambira nga bwakoze kati nga tannatunuunamu musaayi. Abantu era ne bava wano e Buganda ne batandika era okwekwasa ebintu nti bya Kabaka naga akakati mulaba Ssemwogerere alina ogwalu awejja kujjawo Obwakabaka era ne beekweka mu kigambo kya Kabaka era ne balemesa ani amaloboozi ago era nagenza okulira nga gatandika. Naye twagala kugamba bannange ti abantu abalala mu bitundu ebirala bajja tuseka. Buli lunaku ffe wavaayo omuntu eggwanga ne limugula kiba kitukakatako ffe ng'ataba mu Buganda okuluma n'ogwawa. Abantu ne batandika okukyusa ebigambo mu bugenderevu. Omuntu n'abuuza nti nno Ssaabasajja wange aluwa mulabeko ne bagamba nti omulabye avumye Kabaka obalabye bavumye gundi. Naye omulundi guno ekirungi bakikola ku Beni Kiwanuka bajjajjaffe ne babalaba, ne bakikola ku Kayiira bakitaffe ne babalaba.
Kaati batandise okitandikiriza ku Kyagulanyi mwe temukkiriza. Tewaliwo omuntu mulala ayinza kubanga asinga ffe wano okwagala Obuganda. Singa tekwali kwewaayo kwaffe abantu abamu, senga kakati Katikkiro aliko bamukubako kaki. Naye ku buno obululu obukubwa bubbwa, mulowooza Oweekitiibwa yali wangudde? Bambi teyali esimbye nawo oba oli awo. Singa kati bagamba mbu Katikkiro ate wa kibiina gundi. Ekigambo ekyo twakirwanyisa ne tukiwona. N'olwekyo bassebo ne bannyabo mbasaba tunywere Mwami Kyagulanyi, tuli mabega onywera, era tewaliwo muntu ajja kutuggyako ekyo. Ate atukole ki? Kabaka waffe tumwagala, Obuganda tubwagala, abantu nga nze mu kwagala Kabaka n'okukaaba nkaaba. Kambideki. N'olwekyo Oweekitiibwa President, abantu b'emikono batandise okwewandiisa. Mu lunaku lumu kaadi ne ziggwawo, era abantu baagala kutulyamu maaso. Tusaba Secretariat eyanguye kaadi endala. Abo bonna buli omu ali awo buli akulaba gamba kaadi ya Nuupu ngijjawa, kubanga kaadi ya Nuupu yalekeddeawo kuba kaadi y'ekibiina n'efuuka ndagamuntu. Buli muntu yenna agamba nti agyetaaga. Kaakano nazze ne baganda bange Oweekitiibwa nsaba onzikirize. Engeri gye tuli bakulembeze kirungi nnyo. Bw'oba bagamba nti amanye entobo y'emagombe tamma mufuuki. Baganda bange wadde babanjudde abava emukono b'MP. Mbadde ssebo nsaba okkiriza osime bajjeko wano bannaabwe bali be bakulembedde, ffenna tuyimirire wano batulabe bannange, ne banakuba bukubi mu bana obalabeko mu ngeri ey'enjawulo. Neetantala okwagala okuvunula ideology eya NUP nga njinyonyola abantu b'emukono. Ne ngamba nti abantu abamu abalinga nze mu myaka, ekimu ku bizibu bye bajja okusanga kwe kutegeera ideology ya NUP efuula abantu aba bulijjo, bamemba aba bulijjo okubeera bakama b'abakulembeze abali mu mawofiisi. Efuula abatali bateeketeeke okubeera nga be balagira abateeketeeke. Kaakati eya ideology eya people power, omanyi bw'ogendanga okuwagira ekintu osookanga kutegeera people power. Nze bwe nagitegeera President bwe naba nga nabitegeera byonoonoŋŋamya nti eteeka ffe abali mu ofiisi okutambulira ku biragiro by'abatali mu ofiisi. Kati obukulembeze era ekyo kye kikifuula revolution, nti ekyusa obuyinza obubujjamba obuyinza ne bukwasa ababadde batwalibwa nga abatali baki ba buyinza. Kubanga mu people power tugamba nti President ono yakyogeranga nti abantu basinga abasinga abo abalina obuki obuyinza. Kakati ekintu ekyo tusonyiwanga bwe tugambanga nti bani ba fuutu soja abandagira, tubadde tunnabitegeera mukama wange nti byakyuka, nti fuutu soja yalagira ate ono ndowooza owa kasoja. Epopawa Saba President, tuli basanyufu nnyo ffe abantu b'emikono bwe watugirira olugoye olundo luno n'olutukkiriza tujje tutuukeko wano ku kitebe tukulabeko mu maaso. Twebaza Katonda kutukuumidde ne byonna by'oyiseemu. Tuwulira bulijjo, naye abantu b'emikono eyo omanyi tuli mu East Buganda, naye ngera bw'omanyira Bayibuli bw'egamba nti abantu abagezigezi bava mu East Sebo, era nakaakati bwe kiri wano. Tetusoose leero naye kituyisa mukono, kubanga edda amakula gayitirira obungi nga buli muntu ajjewa Kabaka okuleeta amakula. Paka Ssaabasajja bwe yasalawo ku mirembe gya Ssuuna nti abo abaleeta amakula embuga bagayise wa musajja we Ssekiboobo ow'essaza ly'Ekyaggwe nga gwe mukono gwa Kabaka ogwakwatanga amakula. Era ssebo wali
Ssekiboobo watuula kyebava basalako ne bagaa nti awo mukono kubanga we waali omukono gwa Kabaka ogwakwatanga amakula agavanga mu ssaza amalala ne Busoga Ssemono n'ab'ebusoga baleetanga kati nga bw'oleeta era tulina ekibira wali emukono bakiyita Namyoya yali kyafuuka kati ekibira naye nga mubutuufu we basibanga embuzi n'ente nga wewabeera faamu ey'amakula awo ebintu ebyavanga ne biryoka bijja embuga n'olwekyo obwesiga obwo ffe abali ekyaggwe tubukuumye. Kulanga beegatta ku National Unity Platform okujja okwewandiisa kandi tulinawo ntono naye mu kaadi entono first come first serve so bw'ogenda nga tebukyali ojja zifuna so mugere mu makunga bagana nina gye muli mujje era nga tolina kuno musobola okwebaza bannaffe ab'emukono abazze olwaleero okubeerawo nga pulezidenti waffe nga bakyadde bakoze oluwalo in short olwaleero ku kitebe kyaffe ekikulu eno ekyokaleega ekya Nuupu so abeebazizza era abaniriza era abakungu okwegatta ku Nuupu nga mufuna kaadi ezo totya kibiina kimu oli tetwagala bapya kubanga Nuupu ya myaka 3 terazaala abaana baayo so tusuubira abantu bangi okuva mu paatizi ez'enjawulo okujja okwegattako era tubaaniriza nawe abaligestalinga temusosola mu bantu abo n'abantu bannayuganda baagala enkyukakyuka mubawandiike so bakunze mu ngeri eyo siradde ndi Isaac Atomusange omusajja omusomesa okuva emugoye mu Kalangaalo MG addako Mitena North.